Paul Kyakanga olumu yeeyita ku lwaki Rajabu yakwatiddwa poliisi y'ewandege ya mu Kampala oluvannyuma lw'okuwaabirwa ku poliisi y'e Nakirebe nti azze afera abantu ab'enjawulo ng'abaggyako ssente nga basuubiza okubaguza ettaka kyokka nga bagenda okuyinoonya nga ly'empewo. Nali ntwagala ettaka ne munnange mukwano gwange n'agamba nti naalina ettaka yayagala okutuuza ne tugenda paka n'atutwala paka sayidi zeeyo simanyi yayitayo Katende n'atutwala n'atulaga abantu ono chairman ono sensaswa chairman osasula ne buloka n'atugamba nti bannannyini ettaka twagenza okubigobako ng'ettaka lya kifeero. Ono okukwatibwa kiddidde Rachel Nalukwago gwe yaffera ssente ng'amulimbye okumufunira poloti wabula n'ataddamu kulabikako kwe kukwatagana ne poliisi y'ewandegeya ne bamulinnya akagera okutuusa lwe bamukwatidde mu Kampala nga bamaze kumulimba nti bagenda kumwongera ssente endala. Yanjija mu mmotoka amanya agenda kufuna akasente apansizo wa special azze kati nga era naye ndina abapoliisi bandiko naye nga bali walawalako kati nzija yanyimiriza mu okumalira ekikanga 15. Wano bamuweereza ku poliisi y'e Nakirebe era ng'olutuuse n'akwasibwa Osiwayo Kato era ng'ayongerako nti okumubba yeegatta ne banne abalala okuli Agaba Cosma nga yali amulimba nti amwagala kyokka neewuunya nnyo kuba olunaku lwe yamusasula ssente za poloti lwe lunaku lwokka lwe yamutwalako okukyakala n'amugulira chips ne liva ku ssente ze yamusasula. We twagula ettaka eryo olunaku lwe nasasula ekitundu ekyasooka we yantwalako out musajja munnange bamusajja kati nangulira chips nangulira liva nangulira ne soda. The first day to buy me a soda and chips ku sente zange. Ono ayongerako nti Kyaka yamulimbanga bwe yakagula poloti ya bukadde 150 era nga buli lunaku amulimbanga bw'akolagana n'abagagga nti era naye mugagga ng'asuubulira Juba e South Sudan. Wabula asoose kuba essimu ez'okumukumu n'ategeeza nti omuwala gwe yafera mukazi we gw'amaze naye emyaka 2 era nga mu kugula ettaka yali omujulizi. bwe yagenda nemukugenda ngamba sente nakugambye togenda beera otutuuza nagamba nje obeerawo mbenze mbeerawo. Kyokka bw'abuuziddwa bwa sitampu y'ekyalo gye yagijja nga Amatama Ntengo ng'era wanaapalapalanyiza nti bamukwasangako ssente n'ajuliza omuntu omulala gw'ayise Cosma atabaddewo nti yakwata ssente wabula ne bimusobera olw'akajjojjoji w'ebibuuzo eby'okumukomo Oswe Nakirebe Kato byabadde amusoya. So are you saying that Cosma brought the headings later? LC1 later when it was already stamped? Bano batulaze endagaano eziriko sitampu enjingirire n'emikono gy'abantu beyeekubaananga nabo okubba ssente wabula ne basaba poliisi okulaba nti bakwata abo bonna baakolagana nabo okufera kubanga abantu bangi bafiiriza ebyabwe nga bafera. David Sekayombya yakusakidde gwino ku lwa Bukedde TV.